Yo, this is Rock Killer in the danger. Yes, alright, gwe na achaje komede konkwaniriza ko mudakiika eno yennyini awo omulungi wange kansubire nti oli malidade sana era kubanga ate ntandikira ku mukyala yagenda mu kibuga Dubai aho kubanga ate akakalabya enfembe era ng'ono batutegeezezzaako nti mukyala Munnayuganda wabula nga kigambibwa nti we yatuuke yagenda maaso kubanga ate aganza omwami Omunigeria kaakati naawo n'amufuulira ddala boyfriend era nga kigambibwa nti omukyala ono yagenze maaso kubanga ate akolamu embaliga oba akolamu kibayita obwenzi awo nno boyfriend Omunigeria we yasinzidde n'agenda maaso kubanga ate amubonereza mu mbonereza eri yennyina super lubalula yesa omukyalo ono akwatiddwa n'abeera nga ate agibwamu engoye ze zonna era bw'atyo n'agenda maaso kubanga akwatibwa abaami abawererako ddala bana ng'omu akutte amagulu omulala akutte emikono omulala akutte kamera omulala akutte kibooko n'amazzi bwe bamuyiira bwe bamukuba mu mbugo mu mugongo wonna omubiri gwonna yes nga bamulanga bwenzi ya akatambi ako gye kali nnyo era ku Twitter abakalabye mukalabye naye ngako gye kali ku YouTube tesobola kubanga tetukaleeta olw'ensonga ezimu naye nga wotuvuddewo tuzze ku mukulu amanyiddwa nga Don Okero Kena yesinga ono executive director wa QFM eyo nga radio station esangibwa Lira era ng'ono ali mu kibiina kya NRM yes waliwo akatambi k'obuseegu akagenda maaso kubanga tekatambula mu bantu ng'omuntu omu ali mu katambi ako alumirizibwa okubeera omukulu ono yes era nga bagamba nti yakalimu okusinzira ku katambi ako era naye bw'oketegereza ekifaananyi kiri awo kisikasika naye nga tetukakasa bulungi yes mu katambi ako alimu n'omukyala era nga bw'omanyi obutambi bw'obuseegu bwe bubeera era kalimu buseegu bwerere gwatajjukira omukulu ono asingibwa kubanga ate ajjukirwa wali eri ku point ey'omwaka gwa 2020 ennaku z'omwezi zaali 2 July awo nga tuli mu kunoonya akalulu okitegeera omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yagendako ku radio eyo abeeko byayogerako eri abantu wabula nga ate yalemesebwa olw'ensonga nti basooka okubanga ate bamutegeeza nti alina okubanga asasula obukadde 6 buli ssaawa gy'agenda okubanga ate amala ku radio yaabwe bw'amalako essaawa 2 bukadde 12 bw'amalako essaawa 3 bukadde 18 wabula ate bagenda okulaba nga tekimalidde bwe batyo ne bagenda maaso okubanga ate bakola ki bamugobera ddala so abasinga obungi abo bakola ki bwe bamujjukirira naye nga ko akatambi kagenze dda maaso kubanga ate kabunamu ki mu bantu awo nga tuvuddewo okuddako wali eri mu district ey'eggulu yesa waliwo abagenzi maaso okubanga ate bawaayo ettaka eriwerako ddala acres 8 basobole okubanga ate baconstructingawo memorial stadium bagende maaso okubanga ate bagituuma lokech okitegeera bagibbule mu linnya ly'omugenzi oyo gwe tujjukira obulungi ennyennyini ddala so nga ate eside eno tujjukira bungi nnyo nti bagenze maaso okubanga bajjukira okufa oba olunaku omwana mulenzi amanyiddwa nga Ak47 lwe yava mu bulamu enseno era ng'ekyo kikolebwa buli mwaka ennaku z'omwezi ezo zituuka zibe ennaku z'omwezi nga 16 omwezi guba gwa 3 yes kakati nno nga we naggaye nti yawezezza emyaka 7 bukyanga afa abw'emityana gye bamuziika ewaabwe emikolo gye gigenda maaso okubanga ate gikolebwa wabula nga maama we yasinziddeawo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nga omuzimu gw'omugenzi bwe gutawummula gugenda maaso okubanga ate gumuloosa nga gumugamba nti enkuba emukuba n'omusana gukola ki gumwokya era nga asaba abeere nga azimbibwako ennyumba omusana guleme kubanga ate gukola ki gumwokya n'enkuba okubanga ekola ki emukuba bw'atyo n'ategeeza nti ebirooto ayitira mu birooto byazze afunanga omugenzi amugamba ekintu ekyo naye n'ategeeza nti babadde nga tebakikola lwansonga mbu embeera ebadde si nnungi naye nga asuubiza mutabani we nti omwaka guno tegujja kubanga ate guggwako nga tebamukoledde ekyo kyagenda maaso okubanga ate asaba so nga ate yo gavumenti yesa egenda maaso okubanga ate eyise ekiteeso bagenda maaso okuteesa nti oba oli awo gavumenti erekere okubanga esomesa abaana ya abo babadde mu UPE ne mu USA kansuubire nti ontegeera bulungi abadde mu masomero ga gavumenti yes balekere okubanga mumunange oba oli awo bakola ki babasomesa abazadde bagende maaso okubanga ate bakkirira ekasawo batandike okubanga basomesa abaana baabwe awo nga nawo tuvuddewo ekiteeso kinaba kubanga ate kikutuka
kikolebwa naye nga kigenda maaso kubanga ate kikola kiteesebwako. Awo nga tuvuddewo ye omukulu amanyiddwa nga Jim Muhoza, yes, naye agenze maaso kubanga ate yeewuunyisa abangi bw'ategeezezza nga Uganda bwetalina kye bayita safe house. Otegeera ensonga ezo. Jjukira nti omukulu ono agenda maaso kubanga ate asimbibwamu olunwe ku nsonga z'Abannayuganda abagenze maaso kubanga ate battibwa ab'ebyokwerinda nga bagamba nti omukulu ono yali emabega waakyo. Yes, era ng'agenze maaso kubanga ate ayogera ensonga zino ng'ali mu Committee of Human Rights investigating allegations of torture by security forces. Eyo gyasinzidde okubanga ate ategeeza ensonga ezo nti ebyo byonna biri awo naye Uganda yandibanga terina safe house singa girina bwebanga ddala gyeri batulage waweeri. Okitegeera mu bufunze alabika ayagala kubanga ate addukirako eyo yeewogomeko eyo. Ate ye omukulu amanyiddwa nga Kasule ngono Munnayuganda atemera mu gy'obukulu 32 yes ye Latif Kasule yagenze maaso kubanga ate akwatibwa mu UK gwa bufere era nga mwanatu agenze maaso kubanga ate asalibwa ekibonerezo kyakusibwa omwaka mulambirira. Yes, engeri gyakikolamu yakubanga ate munange yekyanganya amannya n'agenda maaso kubanga ate afera abakyala ensimbi ate oluvannyuma n'agenda maaso kubanga ate yeebika mu maaso gaabwe. Okitegeera ate ye mukyala amanyiddwa nga Mary Ben Aringo omukyala ono Grammy winning violinist, producer, humanitarian and United Nations Goodwill Ambassador wa music wa United Nations yagenze maaso kubanga ate akikolera abaana ba Ghetto Kids oluvannyuma lw'okubanga munange apostinga akakiika video kaabwe era n'ateekako awo caption egamba nti you gotta love these kids dancing with an attitude, thank you for the great performance by the Ghetto Kids from Uganda. Bw'atyo n'agenda maaso kubanga atakola ki abakuba ku mutimbagano mukyala wa Tabu w'amaanyi okamala. Jjukira nti abaana bano bajja ku ssena after okubanga ateeba performingako mu limba lw'omukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo olwa City ya Losi naye ng'okuva olwo mwanattu ekintu bagenda maaso kubanga bakiwanikira ddala. So nga ate ku side eno olunaku olwaleero yes yo record label eya Swangs Avenue egenze maaso kubanga ate esayininga omuyimbi omujja amanyiddwa nga Zafarena. Yes, omukyala ono bakugamba nti backup artist era nga ze agenda maaso kubanga backinga ennyimba ez'enjawulo yabackingako omukulu amanyiddwa nga King Saha n'abackingako omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone. Okitegeera backup vocalist wa Tabu bagenze maaso kubanga ate bamuyingizaawo. Jjukira nti Swangs ebadde n'abakyala ab'Etabu Kamala okuli omukyala amanyiddwa nga Azawi Venka Weninwaji kati ateera egasseko omukyala oyo. Weewaawo ebbanga libagenze maaso kubanga ate basayininga mu contract yabwe tetunaba kubanga ate tulitegeera naye kyetutegedde nti bayingizaawo omuyembe omupya. Wewe nkobaimu abantu baidinda iganga bojirimba retoro kamole n'ebitonde ebiriraanyewo kambandule clouds one disco ngeno n'empyaka eidio kumeneddirwo balina ebyuma ebiriko mulembe nga byatusibwa okuva mu iwanga eri America. Balini ba DJ abakugu abatendekebwa mukugu DJ Farouk okuva mu Los Angeles, California, United States of America. Balina emisindalo egikuba jasaanikira ekyalo kyona okwotsa n'ebitaala ne disco lights edimulisa wabona buli kimu ekikwetooloire. Olina mukolo gwa kwandula mbaga mazaalibwa oba baby shower olina political rallies street bash byonna obikwasaganya batukire ku namba yaibwe y'essimu ng'obita mu manager Faizo 0777400904 oba yogera ne Kabwejjumbira Nkobo mu Bedemweni DJ Farouk ng'obita ku WhatsApp plus ndala 74525242 toyikiriza kyalo kugeya mukolo gwo. Obutaawukanako na mukyala amanyiddwa nga Venka yagenda maaso kubanga ate asamba Abasudani emigere abaali bagenda maaso kubanga ate bamutigatiga. Omukulu amanyiddwa nga Gravity omutuju avudde mu mbeera bw'atyo n'ayisaawo omugere katono gukwata omuwagizi oluvannyuma lw'okubanga munnange bageze maaso kubanga ate bayiira omukyala ono dansa we agenda maaso kubanga ate atambula naye bw'agenda wonna. Jjukira nti ono yafuuka dansa waani w'omukulu oyo bageze maaso kubanga ate bamuyiira akenge ku stage ekimujje mu mbeera bw'atyo n'awuba engatto. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Bruno K agenze maaso kubanga ate awategeeza nti Brieda Kigundu amuguliddewo accounts ezize eza Facebook, Instagram nti mugende maaso kubanga ate mukola ki mumufollowinga. Omwana we yajja kubanga ate abasanyusiza ddala bulungi. Ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Sheila Gashumba agenze maaso kubanga ate yeewuunyisa bangi oluvannyuma lw'okugenda maaso kubanga ate ateeka ku status ye ng'asekerera omukyala omu gw'agamba nti yamusinkanye ku
airport n'amubuuza nti munange ayoza atya engoye kwezi enjala ezimu zaalina empanvu kamala n'agenda maaso kubanga ate amutegeeza nti nze nno gwe muliko simanyi naye boozangoye bukyanga nzaalibwa sizikwatanga nako wadde ekirese ba social media in-laws bangi nga beebuuza nti ye obulamu obubwe abubaddemu atya oba abulimu atya ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Zahara Toto ageze maaso kubanga ate ayassa omukulu amanyiddwa nga DJ Roger. Yes, omukyala ono agenze maaso kubanga ate ategeeza nga DJ Roger bw'amanaginga omukyala amanyiddwa nga Joylanda fena gwe tumanyi obulungi jukira nti Joylanda no yasooka kubanga ate getting managed omukulu amanyiddwa nga Francis Ngoyo no ye manager w'omukulu amanyiddwa nga Fresh Kid yamanaginga ko mwaka gwali gwa 2019 aho nga yakajja ku Sena ate bw'atyo n'avaayo n'agenda ko mu management endala okitegeera kati yo nayo yavaayo mu Sure Events n'abeera nga ate ali managed by omukulu amanyiddwa nga DJ Roger iranga ye DJ Roger kitu yakikutemu this very year kakati no ye Zahara Toto ategezeza nga ababiri bano bagenda maaso kubanga atebe kwasaganya mu nsonga z'omuhabati na madwasi wali wonna n'agamba nti walaba wa manager atakwasaganya muyimbi we agumateeka Roger akwasaganya omukyalo yamanyiddwa nga Joylanda ye omukulu amanyiddwa nga Lwasa oluvannyuma lw'okukitegeera nti omukyala yataddeko njabala yanobye yagenze n'omusama yakawutonye Uganda n'agamba nti wannyo waawo oba kigende kyalina amaalo kwegamba mwogeredde nga bw'omanyi Lwasa anyways mwewulireko omuntu yali wa maalo kati okumugjayo ssebo tekiba kya muzannyo bintu byonna yali alaba bipya sente aziraba bulabi yali muzibu nnyo naye afumbye omwaka gwogwo gumala agende nafuna omulala siku ebyo omuntu yali wamaalo nnyo buli kimu ng'alaba kipya tolina b'omukontrolinga songa ate y'omukyala amanyiddwa nga Precious Remy bakyaganirira ddala kubanga ate bamwesonyiwa yes bakyagenda ddala maaso kubanga ate bamusimoggola era nga tubadde tuli awo ne bagenda maaso kubanga ate bajjayo akayimba ke yayimba edda ng'ali wali eri mu City Rock Entertainment ndowooza gitegeera bulungi nnyini ddala akayimba kamabega kaawo naye nga embeera yo bweti bweyimiridde side eyo abapresenta bangi abali ku radio abali ku TV abasinga obungi basooka mu nguliko bano ba Zahara Toto tuze tubalaba obuyimba bwabwe obukadde buze buvavayo kakati no ne Precious Remy kye bagenze maaso kubanga ate bakola ki bamukola ngenda kubanga munange nkuwa wanene akatambi nkulaga nti obufere bufuukidde ddala obufere olina okubanga ate obeera mwegendereza nnyo ku mobile money oba Airtel money omuntu amalaga kukubiranga tomutegeera nti ate nkuweereza ssente ate kola bwoti weebereremu kinyinza okubanga ate nkugamba olunaku lwaleero ye omukulu amanyiddwa nga Eddie yazaalibwa yesa era ng'omukyala amanyiddwa nga Lily agamba nti akwagaliza amazaalibwa malungi omukulu munange akwagala byansuso kyo olina okubanga ate omanya ate nga n'omukyala amanyiddwa nga Nava Gray yesa olunaku lwaleero mazaalibwa ge so katubagalize amazaalibwa amalungi ennyennyini ddala naye nga sinaba kubanga ngenda kusooka mbeere nga ati ntumirako ku bantu baffe omu babiri basatu ate bwentyo ngende maaso kubanga mberekereza okutumira ngenda kubanga ate ntandikira ku mukyala amanyiddwa nga Sophie okuvaawo Etaki nkulamusizaako mukwano ntumire ku mukyala amanyiddwa nga Natrinda Natsi nkulamusizaako baby girl yes bentumira nno mbajja wano mu comment section temutandika okolima nti ate Fifi ntumira ku mukyala amanyiddwa nga Mubiru Jalia Blessed Amot Namugalo Esther Christine Chomugisha Agnes Kentare yes Nanteza Alice Rashida Nane nkulamusizako na omombe ja Rachel omukyala Nakandi Mili omukulu amanyiddwa nga Serunjoje Ahmed omukyala amanyiddwa nga Fiona Dabanji nkulamusizako omukyala amanyiddwa nga Luyirika Isma nkulamusizako Godwin Guma nkulamusizako na Kitende Ketra Doreen Princess nkulamusizako Shaki wa Bobby nkulamusizako Magi Eni wansomeseze bya Ssaabasajja nkulamusizako atenga ye amanyiddwa nga Priska Michelle nkulamusizako atenga nawe amanyiddwa nga Nalumas Joyce Kajambo Zaza Delicious nkulamusizako Jami Wachagulanyi nkulamusizako atenga ye amanyiddwa nga Robasha nawe nkulamusizako Mirembe Alisa nawe nkutamide omukyala na Bossa Rehema Lumu agambye nti yes silent listener bebo mukamoli abo nawe nkulamusizako baby girl tewaliwa mukamoli naye wekweka yes Penlo
Bishop aine mbabazi nkulamusizako ate amanyiddwa nga Anet Nachanzi nkulamusizako Real Hustler nkulamusizako Nakabugo Shosho nkulamusizako Jamila Buba nkulamusizako ondabi koine Buba Juliane nkulamusizako atenga Shiba Naya nawe nkulamusizako Kadija nkulamusizako Dia Oliver Kembabazi muli banji atenga omukulamanyiddwa nga Manil Muhammadi nkulamusizako nja kubanga ate ntandikirawo atakumira mpeera bankumi Yes, sir. Yes, sir. Okubidde ku Yesu. National ID. Nenga sijina wano wendi. Tojina wano. Okay, katubira kwa tukuligestalinga. Laini okwanza itasinga ku 4G network. Ofuna bulungi. Okay, kakati sawa zinogenda kubango receiving a message. Otyo. Okay, message igenda kuba mu number nya. Owulira? Yes, sir. Okay. Osobola okulaba message nga kwendi ku line. Maaso ogiraba. Okay. Kati message igenda kujjanga esoma 40 code ija kuba mu number nya. Ofuna bulungi? Yes, sir. Okay, sigala ku line. Wakati waliwo message nazimaze okutuuka ogirabye? Sinagiraba. Checking am inbox message soma OTP code. Ogirabye sebo? Ngirabye. Okay, erimu namba zinnya zisoma zitya? Ate mbadde mwegwaziweereza. Yes, sebo. Tuweereza enamba ezo zolina okusoma kubanga tugenda kuzikozesa kubanga zikuyamba okuregistra mukama wange. Sebo. Ekikulu mwana musanze wa kibuga. Sinanye wa kibuga. Kale.